Dictator Mill ononga mwami wa Chosen Beki avuddeyo okutangaza ku nsonga bingi nnyo bibadde byogerwa baawukana baamugoba yadduka maka omwana si wuwe byonna ojja kubanga obitegeera yagambye ki era kyekiriwa ekituufu ate ye mama Bobby yekokodde ababyokwerinda abamulemesa kulaba mutabani we ng'ali mu ddwaliro ensambya. Ate bo abawagizi ba NUP beyongedde okubanga beeriwa wali mu State House e Magere okubanga balaba ku mwagalwa waabwe omukulu President Bobi Wine. Ate waliwo omukyala akaabye era agambye nti akombye ku paasi. Waliwo omuvubuka gw'alumiriza okumuganza ate n'amwefuulira. Byonna ojja kubanga obifuna mu maaso awo. Ate omubaka waffe Mr. Update embeera mwali olunaku olwaleero alabiddwako byonna biki byagambye abawagizi be yeeyongedde okubanga abagumya naye nga byonna ojja kubanga obifuna. Omukutu guli gumu gwokka NCK TV era bw'obanga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde kambenga ngakuwa. Katandike ne mama Bobi Wine ono nno akukulumidde ababyokwerinda oba abasirikale nti mutabani we yawulira mutabani we nti bamukubye amasasi oba tiyagaasi nga bw'abyogedde nti nadduka bunambiro abe ng'amutuukako mu ddwaliro ensambya naye nti ekyewuunyisa abasirikale baamugaana okuba ng'alaba ku mutabani we era munyiivu si musanyufu yadde n'akamu. Wuno mu bigambo bye. Mama Bobby nali ngenda okulaba Kyagulanyi kwolwo lwennyini lwe bakuba Bobi Wine amasasi oba bamukuba tiyagaasi saamanya bambuulira ekiro ne baŋŋamba Bobi Wine bamukubye amasasi kaakati nze nali ngenda kwolwo ensambya okulaba Bobi Wine ne baŋŋamba obudde buyise togenda nsambya kati ne ŋŋendo enkeera ngenda okutuuka wano ku Kobiro bamuyita ku Kobiro y'Abeesigye ng'amagye gasazeeko nene emabega ne baŋŋamba nti amagye gasazeeko obanga mwali musazeeko lwaki temwasobola kukuuma Bobby lwaki bamukuba tiyagaasi kati ngenda okulaba Bobby ne bagamba abasirikale ne bagamba njagala kuyitawo kugenda kulaba mutabani wange Bobi Wine njagala kuyitawo kulaba mutabani wange Bobi Wine n'okukaaba ne bagamba bamukubye amasasi kati abasirikale ne baŋŋamba wano taliiwo abasirikale baŋŋamba nti wano taliiwo kati we baŋŋamba nti taliiwo nenkyusa bwe nti ne ŋŋamba kale oba taliiwo kaŋŋende mu kibuga mbibbeeko okitegeera kati ngenda okulaba nali nkyuse bwe nti abasirikale nga bankwata nga banteeka ku kabangali nga baŋŋaka tukutwale ngenda okulaba bwe bantwala nga nsibira kabalagala nga banzigalira tobitamanyi n'abapipopo bonna tebamanyi n'abafamire tebamanyi bansiba okuva ku lwokubiri ku lwokusatu ku lwokuna nga sirya kintu kyonna ne baŋŋamba bampa akawunga ne bagamba sijja kulya kawunga kamwe sigenda kulya butwa olwali okutuuka mu kkomera ne baŋŋamba njambula ebikomo njambula empeta jamu ebipande byonna nembijjamu nengumira amateeka gaabwe ebipande nembikwata nembiteeka mu nsawo okitegeera nembiteeka mu nsawo kati bwe nabiteeka mu nsawo kati awo aba people power ne bajja ku lwokutaano ne bagamba mama Bobby tetwategedde nti bakukutte nekwolwo lwennyininyini wandibadde tosulayo waliwo etteeka ebifaananyi nabiteeka mu nsawo kakati bwe natuuka okuvaayo ngenda okukebera mu nsawo ekifaananyi eky'amagye ag'eggaza n'ekyokutikkira Bobby n'ebyabaana ba Bobby n'ekyakyagulanyi nga ndi nekyagulanyi n'ebifaananyi ebirala bibiri ekyakabaka ne babijjamu mu nsawo ne babitwala babisigaza ku poliisi ekabalagala okitegeera waliwo etteeka erikkiriza okukwata mu nsawo y'omuntu nga musibe obadde omukutte teeka liruddawa
etteeka liri luddawa etteeka liri luddawa erikiriza okutwala ebifaananyi by'abantu nze mbadde nsaba mu abeekabalagala abasirikale bwe mubanga Museveni yagaana obukiiko kati emisa nze nagenda okutunuulira ekiri ekabalagala nga tekyali nga abapoliisi kati nga bakwata bukwasi bantu n'abavubuka bennyini nabalabayo abapipo power babakwata okitegeera kati bo baliwo bubeezi kukola ssente mu bantu kusanga bantu kubakwata kusanga bantu nga babakwata mulina okwebereramu bannayuganda 2026 tulonde Bobi Wine mugende mwebereremu go and get the vote of Bobi Wine tulonde Kyagulanyi nkuweereza obubaka saasobola kujja kukulaba nali nzije ensambye okulaba abasirikale ne bannemesa naye nga walaba taata ng'olabye n'obulumi taata nange mpita mu kaseera kazibu ng'olabye Kyagulanyi nkufaako kyofaayo lwalwedi ne baŋŋamba yambulamu n'engoye olugoye olwalwedi lwambulemu kati oyambula olugoye lwalwedi olw'okuba oli munnoopu Museveni olina okwebereramu olinawo ogwa obeereko wookoma ekisanja ky'ofugirako kya Bobi ekisanja ky'ofugirako kya Bobi si kikyo siko wawangula akalulu Kyagulanyi yawangula akalulu fe twaguleka bulesi okitegeera majege Gaza teryagambayo yamaanyi. Ate ye Dictator Mill avuddeyo okutangaza ensonga ekiri wakati we ne mukyala we Chosen Becky. Ebigambo bingi ebyayogerwa yanoba bamugoba abaana sibabe simanyi kola DNA ate uyo agenze naggulawo hoteli ne bagamba omukyala yamuwadde ssente. Avuddeyo n'abatangaza n'agamba nti nze ndi musajja mukozi nti Dictator Mill nkola era ebintu byonna kapito wange gwe ntaddemu wange nga nze omuntu si mukyala amumpadde. Ate n'agamba nti munange ebyange ne Chosen Becky tuli mwami na mukyala kubanga tuli bazadde nti ebisigadde saagala kola ki saagala mmanya ebyo n'ebyogerwa nti kujjaako ebisinga okunkosa bye bigambo bye boogera simanyi nayenza ate nga siyendangako temujjukire ndi muzadde ate nga nina abantu abavunaanyizibwa naddala bakodomi bange nina famire nti so abanamawulire nti mukyuseemuko kyokka kyaffa nammwe. N'agamba nti ebintu byonna byayina naddala ebyatandiseewo eyo restaurant nti maanyige era kibadde kirooto kye ng'alina ekirooto eky'okubanga asaavinga abantu naddala mu bintu eby'emmere. Nga tuvuddeko munnange kankutuwaleko ow'omukulu Honorable Segirinya Muhammad essaawa yakakati wetwogerera munnange agenza akuba ku matu yadde ng'embeera si ennungi eri awo naye alina ebigambo ebyasuubizizza abawagizi be. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya Segirinya Muhammad mbategeeza bannakawempe North nti wendi nnyo okubaweereza ate mbategeeza bannakawempe komanda Bagonza tumuleeta era ayingirawo ne Alex Luswa Luwemba bazze okulabanga Kawempe etereera n'okulabanga constituency yaffe etandika okweyagaza abantu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyo Honorable Segirinya Muhammad Mr. Update mubaka wa Kawempe North era nga bagamba nti ye wali nnyo era mweteefuteefu okubanga addamu avuganye ku ntebe ye. Ate era abadde ayanjula abakulembeze abalala balaba nti obaoliawo bajja kikwasaganya mu capacity endala sosi kifo kya MP ekya MP yakyaliko nnyo nnyini ddala ate nabo babadde ayogerako bajja kuvuganya ku bifo ebirala ebyenjawulo naye nga mu Kawempe North so bwe bityo. Ate nga tuvuddeko eyo munnange abawagizi ba NUP beeyongedde okubanga beeyiwa wali State House Magere okubanga balaba ku mukulembeze waabwe okubanga munnange oba oliawo bamuyozako ennaku alw'ebyo byeyatuukako n'okubanga Mukama mukuumye kubanga yasimatuka. Babano
aleeteddwa empuuta bingi bikyayiika bikyamuleetebwa ewaka so bamuleetedde kati empuuta agenda wona bwe batyo era nno alabiddwako ng'agezaako okunnyonnyola ku bawagizi abalala abatayagadde kubanga balabikirako mu kamera zaffe nga bannyonnyolako biki ebyaliwo ku lunaku olwo na bitya bukosefu ki na mukama yayamba atya okulabika nga oba oliawo okugulu tekwasesebbuka. Imagine leather shoe. Ekyo kintu kiri strong kyakuba omukazi eregu kikamutwawo okugulu like here omukazi bamweta Zubeda kyatera munywanyi witu omuli Makerere kyamutwawo omukono kati yasigaza kino kyokka. The same thing tukasukira ekayunga nekyagwa a distance from me exploding kujukira Dani Magic yamukubani kimujjamu n'amanyi nekimuyiza n'omumwa. Right now ali London for another surgery. So ninjira ngu mukama akabamu kubanga singa teyali mu nsonga eno. It could have hit me on the head. Nali nsobola okugwa nekinkuba anywhere else, but to see nti kyakuba kugulu, God is good. No mwirwariro nkarugayo prematurely. Abokuba twayiko mwirwariro polisi yasharaho ya blockinga emihanda yona abalwire bati bakubasa okwaccessinga irwariro waleeta omukazi naenda kuzaara wena kumukalinga n'abantu bonna kwegamba inconvenience eyo nengamba kanveyo mu ddwaliro, and they were even trying to enter my room. Bali bagezako kuyingira room yange by force. Ate nga ne badokita kati nga bayitidde nga sima bono doctor story nga badokita sikyabategeera nga waliwo betwali tumanyi every now and then baleta new doctor ate kakati tulina okutekamu eddagala ngamba so I had to leave hospital abanzijanjabira wano, but I'm getting better as you can see. Alhamdulillah. Ate waliwo omukyala alajjana lwa mulenzi gwe yaganza awanda muliro no kubanga amulangidde komyawo ebintu byange motoka gye nakuwa bla 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 nze tesobola kungwa mu bulago simanye kyatuukawo naye wuuno. Mikwano gyange abalungi, mikwano gyange n'abalungi, ono si content ng'emujja ne mugamba nti ali mu content agalinnya. Siri mu linnya. Wemba mundabiddeko ono onali wano waggulu mumugambe ebyange mbyagala, mumugambe ebyange mbyagala, agenda anoonyi gyeyali nga abantu ebbakuli mu matoko gaabwe, addayo waabusuulwa gyabaddayo, gyemununiranga obusolo gyabaddayo. Ono mumugambe buli kaalina namusanga muwumba tuutu ebyange mbyagala, najja nkimanyi. Amulabiddeko mugambe ebyange okanda ku ssimu pa ku mpaati ebyange mbyagala, okuva ku ssimu pa ku motoka gyavuga nga sente zange zinateeka zimpadde bigwera ku poliisi, si content buli kyemugenda okulaba. Ono omuwumba tuutu ebyange mu mugambe nze tebangwa malaka bino bwe biti okumutugaatuga olwasinga ginateekako sente mumuŋŋambire omuwumba tuuti nambula butuuliro ebyange mbyagala.
tujja kulapika paka mu kooti kakatani kakazannyo kano nga siri mu content kyemba ngambye mba nkigambye adde mu bisiegabye owabusulwa keri gye beeziniranga ebyange ndi kubyagala siva wano ng'ebyange tabimpadde eyo part 1. Boy child huyo bamutimbye owange temugamba mbu temwawulidde naye nga tulaba nti omuyimbi Acidic Vocal yes bwatyo asitudde n'agenda Wakyabazinga jjukira olunaku lwaleero gabadde matiikira ga Wakyabazinga era agenzeeyo okwebaza nti bannange mwebala obuwagizi bwe mwampa nga basoga nseete oba mbyogedde bulungi naye nga kyekyo Wamanoga ngoina baba Kyabazinga nize mutabaniwo Acidic Vocal isi Uganda galimfane bomu Bagira olusoga banyakubanga yevija Kandogira olusoga lumukubanga netegeera Baba Kyabazinga wite wangalo obutebetebufe Baboli manoga ngoina olumutigwama Dominika bana olusoga bunanye Lugogo twajiduza mu isaza lyo ery'e Kampala mu isaza ery'e 12 ery'e Kampala mukikubire ku mungalo Malagala Seye omuyimbi Catherine Kusaasira oyo ono twawulirako nti ayagala kya MP Buyikwe ayagala kya woman member of parliament we Buyikwe yasinzidde ku show ya Gravity Omutuju n'ategeeza bannayuganda mbu ye ebyabindeeba tabimanyi era nti alina omwami we omu yekka ye Sseruga. Nze bannange nina omusajja omu Sseruga mumuteekerewo abammwe simanyi baani nze omusajja nina omwami ani oli munanne bano bakunoonyako mawulire naki ebishankalanya omukazi bingi naye sente yezinga ennaku z'omwezi nga 10 January 2025 the roots of Catherine Kusaasira Byebyo munnaffe obaani yabimubuuzizza naye nga ye yavuddeyo n'aclarifying ensonga nti muleke kubanga mumusibako ono n'ono ye omwami gwamanyi omu yekka ye mwami Sseruga ebyabindeeba ebyo byammwe mwaba bimanyi naye nga omukutu tuli gumu gwokka NCK TV era bw'obanga tuna subscribinga kekadde mukwano dduka bunambiro subscribing ringing that notification bell sharing liking olwawo tujja kubanga tukomawo n'ebirala bingi mbagala nnyo era mbagalira ddala temuvaawo.